Okubyeko drone mbeera ekyali ya bunkenke mu ggwanga nkuwaniriza nenkobaza okubanga otwegasseeko amakya g'olunaku olwaliro ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa 11 omwaka 2021 gy'osinzira okubeera ng'otulaba oli ku BBS telefine yaffe tusinzira mu kibuga kya Buganda ekikulu Mengo okubanga tukuweereza ku kizimbe Masengere nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda n'ebiri wabweru wa Uganda mu ggwanga erya Iraq. Ssaabaminisita asimuttuse okubanga atemulwa bamusindikidde drone 3 ezibadde zipakiddwa bomu ez'omutawaana wabula drone 2 zikubiddwa nga tezinatuuka ku maka ga mukulu ono naye nga drone emu esobodde okutuuka n'esesebbula ekizimbe mwabadde era ntegeddeko nti abakumi 600 balumiziddwa bya nsusso wadde nga waliwo omukuumi omu gwe babadde batusoose okubika nti avudde mu bulamu bw'ensi eno naye oluvannyuma kikakasiddwa nti akyali mulamu. Ye Ssaabaminisita avuddeyo nga mulamu naga atalina mutawaana gwonna newankubadde nga embeera ebaddewo ebadde ya bunkenke wakati mu kusika omuguwa mu bukulembeze bw'eggwanga eryo erya Iraq. Buli omu nga yeebuuza nti ki ekigenda okuddako. Ssaabaminisita Mustafa Al-Kadim abadde mu buyinza okuva omwaka oguwedde yalayizibwa naye asanze okusoomozebwa okw'enjawulo olw'ensonga nti mu ggwanga erya Iraq lyakulembera waliyo okusika omuguwa wano ne wali kwani alina okuba nga akwata obukulembeze. Ekisinza okutiisa kyekifo we bamukubidde ekifo Ssaabaminisita wawangaalira bakimanyi nga green zone kyekifo ekisinga okubamu ebyokwerinda mu ggwanga erya Iraq okuva lyafuna okusoomoozebwa nga bajjako pulezidenti waliwo Saddam Hussein teredda nga mukutereera kati mu kaseera kano waliwo ebitebe w'obisanga eby'amawanga ag'enjawulo n'ebitebe by'ebitongole eby'enjawulo. Ekifo ekyo we biri bwamanyiddwa nga green zone era we wasinga ebyokwerinda mu ggwanga erya Iraq naye abasajja basindise drone 3 drone 2 nezikubwa nga tezinaba kutuuka nezigwa mu Bugatti Grey. Drone emu yesobodde okutuuka mu makaage era neegasesebbula nga nange osobola okunziriza ku bifaananyi emabega okulaga munnayuga yembeera nga bwe badde drone yeekubyawo. Basindise drone 3 nga ziriko bomu etali emu ezitali 2 drone 2 kutegeeza nti zikubiddwa nga tezinnatuuka ne ziwanulwa waggulu drone emu neetuuka neekuba. Kakati mu kaseera kano okusoomoozebwa okulwokwo okuba nti tewali yategedde oba tebannamanya ani ali emabega w'obulumbaganyi buno ani yakulembeddemu. Tewali kabinja konna kavuddeyo kubanga keesoma nti ke kakulembeddemu obulumbaganyi buno naye nga tewali waddeko abatujjuke basobola gamba nti keekano amawanga okuli eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika gavuddeyo ne gavumirira obulumbaganyi obukoleddwa wadde nga Ssaabaminisita ategeeza nti nedda bannange bannansi tubeere bakkakkamu embeera egenda kudda mu nteeko. Bwe bukedde mu ggwanga erya Iraq beetaaga ssaala kubanga ge gamu ku mawanga agaali gatebenkedde amawanga agaali obulungi naye nga byonna biddayo oba oliawo ku nsonga zetu ze twogerako. Bwe tuvaako mu ggwanga erya Iraq nzize mbagamba nsooka okwebaza abantu abajjumbiddewo gemu